Mwami Jose, gyebaleko ssebo. Kakati, simanyi oba naasobola obba brief because I'm pregnant and sobola kwogera for a very long time. So, nze ekisookera ddala lwaki nvuddeyo. Ekitegeera siri kusaba child support, omwana wange nja mulabirira kubanga sente nzikola. I'm a cosmetics YouTuber. Yeah, someone was calling me, sorry about that. I'm a cosmetics YouTuber. My YouTube channel is Mariam's Mula Cosmetics. So, I make some money because my clientele is really based in the US, Canada, UK. Beabantu bensinga okutunza ebizigo. In Uganda, I have like 600, 900 people who I've estimated. So, nze kinzijeyo kulabula girl child. Kulabula girl child so that you do not fall victim, so that you're not the next victim. Njagala mumanye omusajja Bruno Keyani. Ogendeyo nga okimanyi kyoyingira, okitegeera, cause walaba ng'ofunye olubuto waava kwono ng'adda kwoli, n'alekawo olubuto n'avaawo n'adda kwoli. That is him. So mba njagala girl child odatinge Bruno K oba omwagale ng'omanyi the person he is, okitegeera. Kati abagamba nti nno yamanya ebya Vanessa ate n'agenda. I was dating Bruno K before Vanessa's saga. Yes, I was with him before Vanessa's saga. Kakati, Jose. Nze wenali ne Bruno. Teyangamba safe. That's number one. Teyangamba mwana. Ate mweyo scenario ya Vanessa. Nentegeeramu omwana omulala ali ebweru ne maama we. So my kid is the fourth kid of Bruno K. Okay? Owange, I'm making abaana bana. Bruno aposting abaana babiri atenga ne Steph era byakukaka byali byakukaka media. Ne yasooka Briella ali amweganye era mwabiraba abaaliwo nga mujjukira. Kati owokusatu tamupostinga naye omwana oyo gyali ali bweru. Owange agenda beera number 4. Naye Bruno agamba ye muvubuka muto yakaweza emyaka 32 era tayagala bawala ba slay queen aba bamwegomba. Sorry wabadde wankubira. Tayagala bawala aba bamwegomba buba losing market ku media. So tayagala teekayo baana, owokusatu tayagala mu postinga. Era tayagala ba slay queens bamanyi nti alina abaana bana ku myaka 32. Okitegeera mukwano, nze kye kinzijeeyo okulabula girl child, the person he is. Because nze Bruno yangamba, since I have a small clientele in Uganda, yangamba nga nkwana ngenda ku advertisinga ebizigo byaffe. Osobola okuboostinga ebizigo ofune ba clients abangi mu Uganda. Okitegeera, ofune ba clients bangi mu Uganda. Kakati, I was G with it. Nangamba embeera ye yenna mwagala njimanyi kubanga yaginnyonnyola. Nenzikiriza cause nalinze mbaze clientele first of all. I know mulenzi by the Bruno twakula naye kati kankuzeeko emabega. It's my hometown era banzika Mukono. So I'm based in Mukono. Everything of mine is in Mukono. Kakati Bruno koyo twakula tuli baana bato, we are neighbors, adde naffe ne tudde eno. Yeah, nga tuzanya ffenna and everything. Ne bamami baffe bemanyi, family zonna zemanyi. Cause ne brother wange omukulu yasomako ne sister we Brenda yali ebweru, yali amuwolereza luli. Bruno K, he was a very humble boy. Nga he's a good boy. Nze gwe nali manyi, gwe nakula naye. So kati we yafuna kulinya n'agenda e Kampala eyo n'afuna erinnya. In fact n'ambulako nga sikyamulaba kubanga
when we became teenagers, Bruno yali ku Seroma, Young and ndi ku St. Lawrence Horizon Campus. Then we separated n'agenda e Kampala nge Mukono ajjayo kati buli omu nadda ku bibye. Kati it so happened nti alabika yandabako ku socials, on my socials, kubanga olusi tubusitinga posts z'ebizigo, oba alabika yandaba ku YouTube. Bruno ng'akubira kazini wange, alina kazini wange mukwano gwe ng'amukubira nga mugamba meet me at Middle East. So they met. Natandika omubuuza about me. Kati kazini wange n'amugamba Dora yafuna munno ku ssente. Kati bwe bamugamba ekyo yayisawo like 3 weeks n'ankubira essimu. N'angamba nzija kulaba Mukono. So I was like, who is this? N'agamba Bruno. N'amugamba which Bruno? N'agamba how many Brunos do you know in Uganda? Nze omuyimbi ow'akabi ow'e Uganda nza kubidde Bruno ke. N'agamba Bruno, okay. N'ajja ku dduuka lyange n'ankyalira n'ankwana. That was August last year ng'atandika. Nensooka ne muzunza nga ndaba siyita. Naye nankuba eyo koodi ya clientele y'ebizigo nti ngenda ku advertisinga biki. Nenzikiriza, yaŋŋamba ebintu bingi, nenzikiriza, nemala nenzikiriza. Naŋŋamba embeera ye, ne tubeerawo nga muyambako here and there. Okitegeera nga muyambako rent, upkeep, bingi nnyo bye mbadde muyambako. Kati Bruno oyo ebya Seth we byajja. Byampisa bubi nnyo ne mubeererawo. Nenga angamba mwana si wange. Nenga wotunira Seth muwe. In fact, I'm the one who convinced him. Ne mugamba tukole DNA. Nangamba sina sente. Nansaba sente za DNA nenzikola nenkola kinenzimuwa. Kati ne bakola DNA ya Seth. Awo nanga mubeereddewo ne Isma omugenzi Isma nze yamusasula. Okitegeera defending Bruno. Kati DNA laba weekomawo abawala ne batandika okureleasinga. Waliwo omuwala yareleasinga video ya Bruno ng'alimu ewuwa Bruno ali awo ku carpet ali mu boxer n'akwata ennyumba ya Bruno yonna. Waliwo ebifaananyi ebyafuluma ng'ali mu buliri n'omuwala. Kwegamba ebifaananyi bingi, it perturbed my mind. Ne ngamba omusajja kansooke mwesonyiwe. So we took a break for 1 month. Kati wotwamala netwogera waliwo yatugatta netwogera netuddawo. The first time we slept together when nafunira olubuto nga twakaddawo. When nafunira olubuto. Kati weyamanya nti ndi lubuto n'atandika okuŋŋamba lujeemu olubuto. Ne mugamba Bruno sigenda kujjamu lubuto, ekisooka omwana wange nsobola omwerabirira. Ekyokubiri I'm 34, ngenda mu 35. Okitegeera omwana gwenzizaako wa myaka 7. So I cannot abort. I'm in my child giving, days. This is the time I have to give birth. You understand? I can't abort my kid. Ndi mu 30s, sisobola. Ate ndujukira nali nduddewo okuza ku mwana nga omwana nali 7 years. So nga ngamba lujeemu abawala kati bagenda tandika oku avoidinga nze mbadde nini ngeri gye mbafumbamu lujeemu. Sisobola kuba n'abaana 3 naye nga ye yeerabidde nti nze mmanyi abaana ono waakuna. Kati ne mugamba sigenda kujjamu lubuto. N'osonyiwa okussa kubanga I'm heavily pregnant. Sorry about that. Kati ne mugamba sigenda kujjamu lubuto. Kati nengende ewa mami we nga wenkugambye nti twemanyi. Ne muyitiramu n'amuyita n'amutuuza n'amugamba omuwala muleke. Era oyagala kudda mu mawulire Bruno totuswaza ku luno sooka otuleke. Then kati we baayogera naye mami we n'asooka nadda mu senses ze n'atandika okuŋŋamba okay it's okay. Kasita financially stable tujja kubaawo n'omwana. Another reason as to why I kept my pregnancy. Nali mmanyi omusajja gwendi naye nti nno tayinaamu nnyo. So all I needed from Bruno is his mental and physical support. Okitegeera? Antinento
Nawe mubimanya abakyala anti nento omuntu era yali ateredde by the way nga kubira nagamba soko oyimukoyo nabeko kumazzi aganyoko gatambula olubuto lunembe kumenya nga ndaba ateredde. Kati nina messages ze nalaba mu ssimu. Essimu eyo saagikwatako. It so happened nti yagenda mu kinabiro n'anaaba waliwo abaali bamukubira ku WhatsApp. Nendaba ennamba ze yasevingako kati ne batandika okuweerezanga message. Nali nkwata essimu eyo ngimutwalire. Nali ngenda okulaba nga love messages. Kati nenkyankala na bubi nnyo. Nendekera omusupportinga obulungi financially kubanga nali muteekamu nnyo ssente. Video nakakola 3 nga zonna angamba za bukadde 3 bukadde 5. Wekitegeera. Ayingiddewo nze yamukola neno video yo no Munyarwanda nzagikoze eyo his latest. Neri video yasooka yafuluma musaga za Vanessa nze yagikola yalinga weddinga. That was the whole thing in the video. Nze yagimukolera. I don't remember the name of that video. Yeah, of that song, but it was a marriage song. It is a wedding song. Yeah. Kakati munange Bruno ngatubeerawo kati yagenda olaba nga ndekeddeawo musupporting ennyo nga ze nali muwa financially. Naye nali already mugambe nze ne mugamba oba tuli babiri oba tuli bameka nabo bakole their part. I'll do my part. I'll give you upkeep. I'll pay rent. Ebisigadde ababawala balala boyina ku masimu babikukolere. Okitegeera wento we nagamba Bruno. Ne mugamba babikukolere. Kati weerabanga nesikamu ku kasenti. N'atandika okola ki? Okwesikamu. Wetutyo n'atandika okulekerawo okwogera nange.